Kyabazinga Gabula Nadiope IV atuuse ku kitebe ky'ebyobulamu ku ssaawa 3:30 ez'okumakya era ng'onasoose kwevumba kafubo n'abakulu mu Minisitule eno ng'abadde awerekeddwa akamyuka Katuukiro Osumani, Minisita w'ebyobulamu mu Bwakyabazinga Andrew Balyeku n'abakungu abalala. Andrew Balyeku ng'ono ye Minisita w'ebyobulamu mu Bwakyabazinga ategeezezza nti bakwataganye ne banywanyi baabwe aba SD Biosensor okuleeta obuuma buno obukeberera nga bakuzimbaku n'ekkolero obuuma buno butandika okukolebwa wano. Akulira ebyobulamu mu Minisitule w'ebyobulamu Dr. Henry Mwebesa alaze eggwanga we eriyimiridde ku musujja gw'ensiri n'ategeeza nti omusujja kikyali kizibu kinene mu ggwanga. Bw'atyo n'asaba abakulembeze ab'enjawulo okusitukiramu okulwanyisa omusujja guno. We need to know that as a country and as a ministry have been doing a lot to prevent malaria in this country, and over time we have been able to bring down the prevalence of malaria. When I talk about prevalence, I mean the proportion of cases of malaria among our population. For example, in 2011, the prevalence was about 42% of malaria cases. This was brought down to about 19% in 2016, and as we talk today, it is about 9%. That is an average prevalence of malaria in this country. Omumyuka wa Katuukiro wa Busoga Osumani agambye nti omukago ogukoleddwa gujjidde mu kaseera akatuufu nga Africa eyawamu eri mu kawefube w'okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Has come in at the right time. I'm sure these interventions will help eradicate malaria once and for all in Uganda and Africa. Kyabazinga wa Busoga Gabula Nadiope IV yeebazizza abasawo bonna abali ku mwanjo gw'okulwanyisa COVID-19 nti bakola eddimu ly'amaanyi. I would like to use this occasion to laud you and all the entire frontline health workers in this country for effectively managing Uganda's response against the COVID-19 pandemic. Thank you very much. In the same vein, we gather here today on yet another important campaign to declare our intention and determination to stop malaria from killing our people. Ono alaze okutya olw'omusujja guno gukutte wansi ne waggulu mu kutta bannayuganda ng'ate ebibalo biraga nti ebitundu by'e Busoga bye bisinze okukosebwa. Bw'atyo n'ategeeza nti ng'Obwakyabazinga baagala babeere ku mwanjo nnyo ogw'okulwanyisa obulwadde buno. Recent surveys indicate that malaria leads to most death in Uganda, consumes a great deal of resources, affects production and keeps children out of school. There is also recent data indicating that malaria affects the IQ of children, leading to poor performance in schools. Ono era alaze okutya olw'ebbula ly'omusaayi naddala mu bitundu bya Busoga n'asaba Minisitule nabo bazimbire etterekero ly'omusaayi basobole okumalawo ekizibu kino. I would like to inform you that the most affected regions do not have blood banks or adequate supply, and my prayer is that the Ministry considers to urgently establish a blood bank in Busoga and other affected regions to be able to save lives. Oluvannyuma Waddeyo Eddagala n'obuuma obukebera omusujja gw'ensiri obusoba mu mutwalo mulamba nga bino abikwasiza Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Achenge. Dr. Achenge yeebazizza Obwakyabazinga okuwaayo obuuma buno era n'asaba n'abantu abalala okusitukiramu ku nteekateeka y'emu. Allow me to once again appreciate you for the very generous donation in collaboration with SD Biosensor and Jocelyn. It will go a long way in supporting our testing for malaria. Mu ngeri emu ategeezezza nti abantu bangi abeetaaga okukeberebwa buli mwaka nga singa banazimba ku n'ekkolero erikola obuuma obukebera kyakwanguya omulimo era n'asaba n'abantu okwegemesa ekirwadde kya COVID-19 ekyazeemu okuwanika amatanga. To request you to inform your people that COVID is on the rise and they need to keep their masks on, get vaccinated, we have the vaccines, and also ensure that we follow the other standard operating procedures. Tuyongere ne Gambuuze.